Okuviira ddala ku lubereberye abantu baatondebwa okukola emirimu okusinziira ku butonde bwabwe. Emirimu egy'okulabirira awaka omuli okufumba, okuyonja awaka kw'ossa n'ebirala gyesigamizibwanga ku bakyala ate emirimu egy'amaanyi nga gikolebwa basajja. Kino abazadde batandikirawo kukisiga mu baana amangu ddala nga basuumuseemu nga buli omu ayigirizibwa okusinziira ku kikula kye. Wabula olw'enkyukakyuka y'embeera y'ebyenfuna abakyala nabo kati batandise okwettanira emirimu egyali gimanyiddwa ennyo okuba egy'abasajja. Kyokka kino era tekibagisaako obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okulabirira awaka. Kintu ekyo ky'okuba nti abakyala bakola nnyo emirimu egyo gibaleetera okukoowa nti oluusi balemwa n'okukola emirimu emirala. Kati waliwo okunoonyereza okwakoleddwa Bannakyewa ku mirimu egyitasasulwa okugabanyizibwa awaka wakati w'omukyala n'omusajja. Bagamba nti kino kiyambako okwongera ku nnyingiza y'awaka olw'abakyala nabo kati okwenyigira mu mirimu egiyingiza ssente. Eventually omwami bw'ayamba omukyala ku mirimu egy'awaka ekivaamu nga n'omukyala naye afunye katayimu akakola emirimu emirala esobola omuleetera akasente ng'okutunga ekyalaani ne bw'akireeta n'akitungira awaka. Okusinziira kunoonyereza enkola y'okuyambagana mu mirimu eyambako nnyo mu kukendeeza obutabanguko mu maka. Ennyombo mu maka zaakendeera nnyo, essanyu mu maka ne likomawo, n'abaana ne batandika okwenyumiza mu bataata baabwe nti nno taata mazima si maama yekka asobola okukola kino ekintu, oba ne maama n'akkiriza nti nno bulijjo taata yasobola okuzimba, kumbe ne maama akimanyi alinako kali magezi. Nga kati omwami bw'akuyambako emirimu egy'okola ng'oliwa obaddewo okooye n'akukwatirako naawe ogenda kwebaka ng'okyalinamu amaanyi ate naamwe mukimanyi emirimu gye tukola ekiro nagyo gyetaaga ki amaanyi. Kati bw'obeera nga olinamu amaanyi g'osigazizza ojja kumusanyusa ate tajja kukuba naye ajja kuba bulungi. Newankubadde guli gutyo obuwangwa obutakkiriza mukyala oba omusajja okukola emirimu egimu bukyasibya embeera eno mu maka agasinga. Margaret Ayebale ng'onaatula ku lukiiko olugatta ababaka ba Paalamenti abakyala ategeezezza nga bwe waliwo obwetaavu okukyusa mu ndowooza z'abantu ku nnono. Tulabya abaami abatandika okwala obuliri olw'okuba baasomesebwa ne tulaba omwami yatandika okuba nti asitulirako omukyala w'ebbebi. Nkimanyi nti ebiseera ebisinga omwami ng'oyo bw'aba asitudde omwana we bbebi gwe yeezaalira mu bantu abamu bagamba ekisajja baakiroga tekirina magezi, naye njagala mbabuulire nti it begins with me and you. Ng'omusajja eyakula nga bamugamba nti omwami asajjalaata, omwami alina okubeera awo bamuwe emmere, kati kumukyusa obwongo n'omugamba nti kati naawe olina okufumba olina okukwatirako ku mukyala biba bizibu. Kati nze naalyagadde birungi bye bagyemu naye tugende endala wansi tuyigirize abaana abato, tuyigirize abasomesa bayigirize abaana okubalaga nti kyetaagisa omukyala n'omwami okukolera wamu. Okunoonyereza kuno kwakoleddwa mu disitulikiti okuli Mpigi, Mbalala, Masindi ne Palisa nga kwakolebwa okuva mu mwaka gwa 2021.